Owai wangi oli omu ku bantu abagibwako hadithi. Hadithi ge mazima. Kubanga nkulabyeko ebiseera ebisinga nga omuntu alina ettaka ly'abadde yeetaaga n'omuga terijja kukola ekyo kye yeetaaga. Nkikola nnyo nga nze ndiina nga gwalirina ekitali mu bantu bangi. Kyembuuza naddala omuntu ng'agula ettaka lye erisooka bintu ki bye yali esigamyeko? Bingi. Naye nze ndowooza eno mpa ndaba yange ya bintu. Ekyandisookedde ddala gwe kennyini aligula wandisoose kwebuuza ettaka ogula lyaki. Kibi nnyo okugula ettaka n'omala okuligula ate n'obuuza kiki ogenda okulikolerako. Wandigenze ng'okwata ssente okugula ettaka ng'omanyi lwaki ogula ettaka. Waliwo ajja okugamba nti nze ngula njagala kuteekawo ennyumba z'abapangisa. Omulala n'agamba nti nze ngula njagala kuzimbira bakadde bange. Omulala n'agamba nti nze ngula njagala kuzimbawo maka gange. Waliwo ajja okugamba nti ngula njagala kutereka mu ssente oluvannyuma ntunde oba n'ekiringa ekyo. Kati ebintu ebyo byonna nga bw'obiwulira waliwo ajja okugamba nti nze ngula ewantu nsobole okulundirawo oba mbizzi oba nkoko oba mbuzi naye nga nyinawo n'amaka gange. Ebintu ebyo byonna nga bwe mbigambye tebifaanagana. Omuntu ayagala okugula ewantu ng'oyagala kuzimbawo nnyumba z'abapangisa ate sandikulikomendinze kubanga ogula ewantu awo wamu okusaawo amaka ago. Okimanyi nti omuntu yenna ng'ovuddeko ku bino bye tugwirana nti nafunye akantu wali naye ekintu kye bayita maka go ganyuma nnyo nga tegali wakati mu mizigo gy'abantu. Ontegeera? Ganyuma nnyo nga geesudde nga geewadde eddembe geewadde ebbanga. Kyokka ate ennyumba z'abapangisa zaagala nnyo ewali abaki? Abantu. Convenience. Kaakati gwe bonaga nti njagala ngula ewantu nga nsobola okussaawo amaka. Nga sikoma kussaawo maka ng'emabega nnundirayo enkoko. Kati n'okola obuzibu ate n'ogula mu bantu wakati. Naye ng'okimanyi n'etteeka lya nnema ligamba nti bw'oweza enkoko ndowooza ziri 100 tokkirizibwa zirunda okuggyako ng'ofunye ebbaluwa ya nnema ekakasa nti w'oli mu kuzirundira zikola ki? Zigwanawo. Nti waliwo ewantu w'ogula n'ossaawo ekintu ng'ogenda kufuukira bantu kizibu. Oyagala kugula ttaka lya kuzimbako ssomero. Lwaki oteeka essomero mu bantu wakati? Oteekemu abaana 100 babuzeeko abantu obwekyusizo. Ekikulu mu byonna kwe kusooka okumanya lwaki ogula ettaka eryo. Kikulu nnyo. Njagala kuterekamu kasente. Kati bw'oga nti njagala kuterekamu kasente lwaki gwe yagala okuterekamu akasente bakyakuguza 5 ku 10 ku bukadde 8. Oziina 8 era ozitereseemu naye nzijjamu gy'onaazijjamu olw'ensonga abasobola ettaka ly'obukadde 8 baki? Batono. Ate tuli ba payment plan. Lijja kubaawo era nga balyagala ssente zo zikulemu okukola ki? Okugyamu. Poloti y'obukadde 8 ku lwaleero mu myaka 5 ekinene ejja kuba ya bukadde 10. Kyokka ate poloti y'obukadde 10 olwaleero mu myaka 5 ejja kubeera ya bukadde 2. Ntegereka nti buli muntu alina bw'akuba akapiira abamanyi ebyemizannyo. Lamine Yamal ne Ronaldo. Ronaldo kati ali eri wakola ki? Lamine Yamal akyasobola okwambuka ogattako. Nti kati n'omuguzi ng'agula muntu anaamuwa kyayagala ajja kugula Lamine Yamal okusinga okugula Ronaldo oba okugula Messi kubanga bali mu retirement yaabwe. Nti ettaka bwe lituuka mu bukadde 8 liba liri ewasemba ebiseera ebisinga. Nga ne bwe liba teriri wasemba okufuna omuntu anaakuwa ssente ezo abeera mu ki? Baba batono. Kati gwe ayagala okuterekamu ssente lwaki togula ettaka erya layisi erikyakula? Waliwo kyentegedde. Ettaka lirina we lituuka nga
essente zaalyo liweddeyo lituuse ku piiki. Waliwo we lituuka nga kyenkana liweddeyo. Okuze n'otuuka lisobola okweyongeramu 10-20 naye lituuka nga likola ki? Nga waba mwana takyawa. Kati olaba naakulabye. Naakulabye wa bbeeyi naye ebbeeyi ya naakulabye terabika. N'omuntu tayagala ggulawo naye ali naakulabye waki? Kaya naakulabye yatuuka. Ebitundu bingi bituuka. Gwe omuntu ayagala okutereka ssente mu ttaka noonya ebitundu ebikyakula. Tonoonya bitundu byakula. Kubanga ebyakula waliwo abaabikuza. Omuntu yenna afuna mu ttaka ng'aterekamu ssente y'oyo alinda ebitundu ebitannakula n'aziteekamu ne bikula n'azigyamu. Omuntu ayagala okulunda noonya ebitundu ebyesudde. Lwaki ogamba nti njagala kulunda nkoko n'ogula 5% ey'obukadde 5 mu bantu wakati ne bakujoonyesa ate nga baagikuseera ate nga gwe kennyini alunda osobola okufuna 5 ku 10 ku bukadde 10 oba 15 nga weetadde nga n'abanajja bajja kusangawo gwe. Omanyi omuntu okujja n'akusanga nga watandika dde okulunda ebibizi byo ajamanyi taba ng'oli akulaba nga yatusanzewo nojja ng'okulubeka n'emberegezo. Ontegeera nti ono atuzzeemu waawa. Bakulwanyisa naye ate kizibu nnyo omuntu omupya okujja n'akugulako olutalo. Kyekimu ku byo manya ensonga lwaki. Kyekikulu manya ensonga lwaki ogula ewantu awo. Ekikuguza ogula ttaka oteekewo mukaddewo omugye mu muzigo naye ate olina obukadde 15 nkulengera mu Nsanje Nabbingo mu bataka ogula 2/3. Jjajja wamulekera abazzukulu tugambe oli mu kukola oba oli ku kyeyo naye bali muki mu muzigo oyagala kujjayo jjajja maama wo bataatawo n'abaana baveeyo. Kaakati ate omugulidde 2/3 olw'okuba abadde akolera wano e Nabbingo mu katale era akapoloti okanoonyeza mu bataka okanoonyeza mu Nakirebe mu Namagoma. Ekitandibadde kibi era yajja kugamba nti noonya ewampi ewangu ewatandese katale kange kano naye akatale akakoleddemu emyaka 20 tekamugulidde eki tekamugye mu muzigo. Kali mu kulwanirira omulimu gw'atayagala kuleka agukoledde 20 years tegumugye mu muzigo. Kakati jjajja oba maama wo ow'emyaka 50-60 lwaki oba okyamuteeka ku 2/3? Gimuteekemu nga gy'osobola. Naye bw'okizuula nti ssente ezo zina bisobola omugulira 5 ku 10 oba 10 ku 10 oba ekibanja si kyekisinga. Kubanga jjajja ayala lujja. Jjajja atalina lujja takola ki? Tayala. N'abaana bo obajje wano mu nzigotta obateeke ewantu ewaki? Ewagazi. Kati ndowooza obiraba ogulira jjajja naye okyamugulira 2/2. Can you imagine? Kituzaayo lwaki ogula ettaka eryo. Ekyokubiri biki ebisalawo? Ssente oyina mmeka? Ezo nazo fakita ndala. Oyina ssente mmeka ziryoke zikulage wa w'osobola okugula. Na milioni 8 naye mukyengero Nsanje. Biki by'olina okwesigamako ng'ogula ettaka? Bw'omala okumanya by'oyagala tunuulira obusobozi bwo. Bwana Bumaali akusobozesaawa kubanga eyo waliwo gye bayita Newton's law. Kati nze nyina gye bayita Lugonvi's law in land. Yeriwa kola ebintu bibiri. Noonya ssente ezigula w'oyagala oba noonya wa ssente ezo z'olina wezisobola okugulira. Oli wadde embogaana gye zikututte naye ogaana we zikututte tokomawo kukaabira Nabbingo wano oba Nsanje oba Maya. Kyolina okukola kiri kimu. Bw'ogenda empigi ne bagamba milioni 15 ogamba nti milioni 15 nzirina naye saagala mpigi njagala Nsanje. Kola ebintu ebyo
noonya ezigula ensangi tewali kakujo kalala mu kye bayita ettaka tewali ttaka lya layisi na lya bbeeyi eriyo ttaka ly'osobola mu kaseera ako nalyotasobola mu kaseera ako either gula eryo ly'osobola mu kaseera ako nga tunatuuka kaseera butalisobola oba eryo lyotasobola mu kaseera ako genda olipakasize paka lw'onaafuna ssente ezikuteeka mu mbeera erisobola ntegeerekeka bulungi nnyo naye nga olw'okuba tetuli mu nteeseganya ne Katonda tetumanya kyatuteekera nkya tetumanya n'emirimu oba gikyaliwo nkubiriza omuntu nti bwe kasente ke wandibadde nako ng'oyagala kugula ttaka sooka onoonye kasobola kugulirawo kubanga tomanyi oba enkya onaaba okyakalina nsobola okugamba n'olwekyo nze ebintu bibiri bye neesigamako wadde nga nkulaze nti bigazi mbiyiseemu buyisi bwe nti bye wandyesigamyeko ng'ogula ettaka noonya obusobozi bwo obusobozi kikulu nnyo sente z'olina kubanga ffenna twandibadde tugula emuyenga naye tukkiriza nti tetunasobola muyenga abamu ne tutalinda kuweza zigula muyenga kubanga tuyinza obutaziweza ne tunoonyawo we tusobola ne tugula era kati tuyitibwa balandiroodi kazi waŋŋamba emuyenga wakyaliyo poloti gye ziri tewali kitundu watali poloti ne mu Kampala wakati naawe walaba Pioneer Mall eyo si eyaliwo baagimenya ne bagigula obuwumbi n'obuwumbi ne bazimbawo busobozi bwe butugobayo busobozi naye gwe oli wadde mboga nti eyo sigendayo ekikuleetera kyokka obutagendayo eyo wala ng'okumpi osobolawo tosobola kwenuguusa sirya masavu nga ne mukene tomusobola mugama bawa omukisa amiina